Olunaku lwaleero owuliriza ebigambo bino omuntu yenna ali eyo. Buli lw'owulira omuntu nga bagambye nti nno ali luzira maximum security upper prison, manya nti oyo ali ku musango oguteyimirirwawo na mu kkooti. Oli takikulimbanga nti waliwo omusibe owa gino emisango wa upper nti asobola okwogerako n'owakkondeemu. Tekiriiyo, never upper prison. Tafuluma bweru nti agenda kulima. Bamusibye emyaka 8, bamusibye emyaka 2. Oyo toli musanga nti no bamututte ku ssamba wano mu Uganda tebakikulimbanga. Ntambudde amakomera 20 mwana. Olaba nti akalabba mukawulira akalabba. Naye n'abantu bennyini n'abasirikale bennyini batyo gendayo. Kati okuva ku gate esooka okutuuka ku muntu ali ku kalabba ne bw'oba ogenze kumulaba nga omuntu ogenze mulaba oyita mu gate 9 ne bwe giba myaka 2 ne bwe giba myaka 3 toligenda mukwatako mu ngalo booti. Gwe okulaba ku muntu ayambadde olugoye nga luno esaati t-shirt ng'eno mpozi munaddiini nga zebbabuulira njiri olaba ggulu lyokka. Yensonga lwaki nti abantu ababeera mu kkondeemu beekwasa nnyo Katonda kuba batunulira ggulu lyokka. Omusibe wa kkondeemu okwogera n'omusibe ono omulala bw'oba ofunye ka chance ate nga nakyo kayinza okkubula ng'ogenze mu ddwaliro walwadde. Abantu be basinga security abakyaliko security eyagguluggulu etasaaga be baba bakkondeemu. Nange nsansa okuza otya nno gye ndi ssebo. Oli bulungi? Ndi bulungi. Ndi bulungi. Weeyagala? Neeyagala okuba ndi mu nsi naye nga bw'obimanyi nti omuntu obeerawo by'olaakinga neera nga weebaza Katonda nti akuwadde obulamu oba weeyagala mu bulamu Katonda. Simanyi omukazi wafuna? Waaye sinaba kufuna ssente zisobola kuyimirizaawo mukazi. Obatya? Mbatya nti weetaaga omukazi akubuddewo. Mwetaaga naye munnange kati embeera tennaba kutereera. Bwe nnaaba mmaze okutereera oluvannyuma nga lw'omwaka 2 awo kale Katonda bw'anaaba nnoŋŋamiza n'amufuna naye nga kati sinaba muteeka mu pulogulaamu zange. Pulogulaamu z'omukazi teziriiwo. Mbw abasibe basiika capati. Kakati capati ezo ze yabuuza musajja mutuufu yakiwulira era kwegamba yeetaaga okumanya aleme kukimanyira walala wabula ng'alina okimanyira mu butuufu bwakyo nti nga bwe nabagambye nti tulina ekkomera ne tubeera n'akaduukulu. Kati mu kkomera tewabeerayo kusiika capati wabula capati zibeera ku poliisi. Lwaki kibeerawo nti ku buli muntu yenna gwe babeera baleese nga abadde nga tayinaamu kasente kagenda kuwa chairman ono owakaseero kano akakaduukulu ayina okusiika capati olw'ensonga nti bakozesa amafuta ng'oluusi amasannyalaze gabadde gavuddeko ku gundi ku poliisi tebawa amafuta. Kati amafuta ago bwe bageegulira abasibe be beekolamu omulimu olina wasobola okubeerayo omugaga n'agamba nze leka ngagule. Naye kaakati bano abajja obuzi oyina okusasula akasente ate bw'oba akasente oko oluusi kabeera mu mirundi 2. Oyinza okusasula ak'amafuta oyinza ate okusasula ak'okufuna ekifo ekirungi kubajjukira obuduukulu obwo bubeeramu abantu bangi. Kati mubeeramu VIP ssebo gye bayita VIP ng'eyo wasulayo banene mu kaduukulu eyo ng'era ekifo kyo kibeerawo awo nga kubeerako n'emikeeka n'amasuuka kwegali nga bw'ojja ng'olina akanankani akasente ako n'owa ak'amafuta oyina okuwa n'aka VIP kati nga gwe bajja kuteeka walimu abantu abagagga we bakola ki we bapoyera nga era bano abalala bakakiikya tebabakkiriza tebatuukayo bo babanyigeri ne bukaba akaduuku kalimu abantu 10 gobeera eyo kati wali wayinza ne linyooka n'obasanga nga buli omu atuyanye n'essaati akoze eki ajjeeko. Kati capati ezo okusiika capati mu kkomera kitegeeza nti kwe kukanda zino capati ez'okukola ki ez'okulya. Kati okuba engalo kunankani kati ku seminti okukonyini tewali n'ekimu kye bakuwa wabula gwe bagamba olina okukola ki okusiika capati bakuggyemu ekiwuggwe kiri ekyobaddemu ebweru bakukakase nti ozze mu kkomera. Kakati oli ajja n'akulaga n'agamba sooka okande eŋŋano bw'oti bw'omala seminti okuuta seminti bw'omala
nagamba nti kaakati kanda nosooka ogira bw'oti engalo obikuuta nno namaanyi nno ebikulume enkya olyoke omuntu bw'abazze omusabe sente za nankani za seero ez'amafuta n'okanda bw'omala n'okuba bw'oti n'oteekawo engalo bw'oti sayidi ne sayidi ate nno nnyo ebyaddala nagamba yongera bw'alaba nga towuliriza bulungi akucapulaawo n'oluyimba bwangu nnyo n'obizikuba bulungi nnyo bw'oti papapa n'ozizaawo engalo wansi bw'oti n'okola ki n'otereeza bulungi nnyo capati yeyo nno ssebo gye bayita okusiika okusiika capati mu Kkomera eri gy'ogenze bw'oba ogendayo olina okubeeramu n'akasente so olina okujjukira ekigenda maaso ate kwegamba n'okwebeereramu nti nno bw'obanga oli eyo si kirungi kumala gakola musango kukujjukiza n'ogamba nti waayo bwe natuuka eri nagezaako nenkuba bansiikisa capati nga ate size zino zennyini ezaffe ze tulya wabula nga ndi ku sementi gwenkuba engalo zino zirina okukuluma era olina ozikuba omusajja n'awulira akugamba nti zikube n'oli ali eri mu nsonda awulire kati ng'olina okukuba engalo olina kyowulira kati noddamu n'okuba buto ne babuuza nti muwulidde kati bwe mubaamu ab'ekisa ne bagamba nti no tukoze eki tuwulira kati awo ne balyoka bakola ki ne bakuggyako okwo asiika capati abeera newcomer buli newcomer kasi mpozi ng'ayinamu akasente ako kenkugambye bw'aba ayinamu akasente ako kenkugambye ak'amafuta VIP tebasiika naawe ye atuuka wali n'ababuuza kizibu ki kye mulina nti twagala kulya ku mandaazi nti mwagaba meka agabamala nti ga 200 nakwata 200 oyo bamubiibita muzeeyi genda otuule wali muzeeyi genda otuule wali ku makya nakeera n'abagulira caayi okusiika capati okay njagala tumenyemenye emisango olunaku lw'olwaleero mpulira nnyo capital offense nempulira criminal offense nempulira pity cases kati leka ntandike nakubanga ebintu tutandika na bitono netulyoka tugejja netulyoka buli muntu atandikira wansi n'alyoka agejja naye kati era leka tutandike n'ekitono kati pity cases kitegeeza nti bwe busango buno obutonotono kati obusango buno obutono buyina ekkowe mwebugwa obusango obutonotono otegeeza ki kyenyanti kyeŋŋendako obusango obutono nakusanze n'enkukuba oluyi terwakuleeseeko kiwundu ako kabalibwa mu kasango katono nakuvumye oba nenkusongamu olugalo ako gubalira mu musango omutono nabbye enkoko ogwo gubalirwa mu musango omutono nabbye essimu ogwo gubalira mu musango omutono nagezezzaako okutiisatiisa naye ne sireeta kiwundu ogwo gubalibwa mu misango mutono nakubye mukazi wange nakubye mukazi wange ogwo nesimuleetako kiwundu gubalibwa mu musango mutono nakubye omwana wange omukazi n'agenda nampawabira gubalibwa mu musango mutono nakumpanyiza wamukubye naye n'atafa n'atafuna kiwundu lubale ogwo gubalibwa mu musango mutono nakumpanyiza munange n'atansasula ssente gubeera musango mutono bammanja ogwo gubeera musango mutono kale kwegamba obuntungo ebintu ng'ebyo nasaalimbye oba trespassing nti yayise mu kibanja kyange okwo kabalibwa mu kasango katono so ebintu pity cases bwebo obusango obutono obukkirizibwa okweyimirirwawo okuviira ddala ku poliisi ne mu kooti obwo kiri mu tteeka olina okweyimirirwa mu kooti bw'oba nga toyina akweyimirira toyina ssente zikweyimirira nga toyina manya muntu akweyimirira olina okukola emyezi gy'emeka
esatu bwe giggwako emyezi egy'esatu n'olyoka wanika omukono n'ogamba Oweekitiibwa Omulamuzi mbadde okusinziira ku bbanga lye mmaze ku limandi mbadde nsaba kkooti embeerere ya kisa enneeyimirire. Era omulamuzi abuuza wali n'abuuza kkooti kirako oba n'abuuza siteeti n'amubuuza oyo ebbanga lye liweddeyo neera efayiro aba agirina naye ng'omulamuzi era alina okukibuuza kubanga buyinza bw'ate abeera munene mu kkooti. Bwe balaba nga omukisa ogulina kiva ku mikisa nno oyinza n'okumala emyezi esatu n'oyongeramu n'omulala nga tebakutadde n'etaano. Kati omulamuzi bw'obanga wagenze n'omukisa gwo mu kkooti ng'agamba kkooti ekweyimiridde genda ojja kudda mu kkooti okweripootinga ng'ennaku z'omwezi bwe ziti. Kati awo n'oba nga mu prison togenda kuddayo ogenda kuvanga wakaawo ojjewo eripootingibwa mu kkooti. Abo obusango obutono. Kati waliwo byempulira criminal kwegamba bategeeza okuba nti nno omuntu oli mukyamwe kwegamba kuba waliwo ebintu bya mirundi kangeze nga ebintu bya mirundi ng'ebiri n'osanga waliwo omuntu naye akola omusango oba oluusi ng'agukoze mu butamanya naye ne wabeerawo criminal nga kwegamba obeera nnyo mu ebikolwa ebyo by'okola adikowa. Kati n'osanga lwakuba nti no mugenda oluusi mwe ne mubigatta n'ogamba nti capital offense ne criminal byonna bigwa mu kiti kitya bonna gyonna giba misango minene. Gyonna giba misango minene era mulamuzi bw'atuuka wali tayawulawo nti no kasita kangeze nti bakututte wasse muntu oba waleepinza omukazi tayinza gamba nti guno criminal nti oba guno capital. Era bwe baba bakusomera ne ku fayiro bagamba criminal case number basoma no fayiro yo olyoka ogende mu kaguli bagamba criminal case number bweti ne bweti versus of Uganda Yiga Jackson. Naye tebagamba bwe baba basoma tebagamba nti capital offense number bweti gyonna nkugambye egyo emisango eminene gyonna ngaki nalepinza omukazi nadifayiro means omwana nassa omuntu nalidde mu nsi yange olukwe nabbisiza eryanyi nabbisiza emmundu nabbyeko omuntu bodaboda ye n'ekiso nasanze nateeza omuntu nga nina ejjinja nemuggyako sente namutisiza nnyondo. Egyo gyonna emisango giri mu criminal case ebeera adikowa. Onfuna bulungi. So jejo era yensonga n'emirala mingi egigwa mu kkowa eryo naye nga gyaki gyalyanyi. So ensonga lwaki nti ate bwe tutuuka mu Kkomera nti abantu abali ku misango y'ensonga lwaki boogenda eruzira waliwo Kampala limandi ne wabeerawo ne Maxon Bay ne wabeerawo na prison ne wabeerawo ne Kondemu. Onfuna bulungi. Waliwo Kampala limandi ne wabe abo babeerawo be babbi b'enkoko abo nabbi busimu abo babeera ku Kampala limandi y'amakomera Kampala limandi ne wabeerawo ne Maxon Bay ne Upper Prison maximum security n'abali abali ku desira abakondemu mwawukana. Kati bano abo tojja kusanga mubbi wa nkoko oba mubbi wa simu nti ate ali mu Upper Prison tebakikulimbanga mpozi nga enkoko yagibba n'ekiso. Enkoko aba yajja n'emmundu mukubba enkoko aba afuuse ekyo aba afuuse criminal aba afuuse adikowa agenda mu batujju. Onfuna bulungi. Ate ba prison yatya mu nsi olukwe bagwawo abo anti abo bonna nagambye nti no be bagwa mu criminal case. Ezo zonna criminal adikowa. Ate mu adikowa mubaamu namo steps mubaamu categories zira teyawula mwena bateeka mu kigudi kimu. Kati buli gw'owulira omunaku lwaleero owuliriza ebigambo bino omuntu yenna ali eyo nti buli lw'owulira omuntu nga bagambye nti nno ali luzira maximum security Upper Prison manya nti oyo ali ku musango oguteyimirirwawo na mu kkooti. Soko kaddemu
kasita gwe naali eyo awuliriza kasita owulira omuntu wo ne bakugamba nti bamututtemu apa prison maximum security manya nti oyo omusango gwe bamutaddeko ne bw'ogenda mu kkooti tosobola kumweyimirirawo manya nti n'ogwo omusango gweyimirirwa okufunamu chance ate era oba ofunyemu chance nga Katonda amubedde bubeezi okumweyimirira oluvannyuma lwa myezi 6 oyo maximum tebeeyimirirwa baba bakola kya anti bebo benkugambya bagwa mu kkowe bamutaddeko gwa kulepinga muwala kulepinga mukazi yassa omuntu yabisize emmundu yalidde mu nsoolukwe yakutta akaana akato yasaddaasa omwana abo bonna gye babakasuka babeera mu apa wewabeera bamusibye obulamu bwe bwonna kufiira mu Kkomera gye babeera eyo babeera mu apa kati ate ffe abaali ku Desiro kati ate naffe baatwawula nga buli kati omuntu omusalira konde nawo kankutwalirewo mu bumpimpi kuba byonna tuli ku bya misango minene tuli ku misango kati omuntu okumusalira kaba kati nze nga bwe nkugambye nti nagenda mu kkooti oluvannyuma lw'emyaka 4 nengenda mu high court nensindika ngende mpanikibwe kaki ku Kalabba eyo mu Desiro gye nkugamba kati ate wabeerayo bantu bebasalidde gwa kuwanikibwa Kalabba bokka twabeerayo nti ate nti simanyi ngenda kugenda high court emale ensalira omusango ebibyo biba byaggwa noba nti oyinayo kooti 2 ku chance ezo Katonda baba kuyamba zonna manya Katonda bwagaana ne gamba nti zonna chance togenda zikozesa bebo bowulira bebattira Kalabba abakalabba tebaba mixing nedda sebo bo babeera bokka era boxi yaabwe yeeyawudde era newe bafumbira bano wali baasala kituli ku kisenge bwe bati we muyisa esefuli oli takikulimbanga nti waliwo omusibe owa gino emisango wa apa nti asobola okwogerako n'owakondemu tekiriyo never omusirikale ali mu apa maximum talifuna budde bwogerako n'aligenda Kalabba ne woba oyagala tekisoboka ekyo tekisoboka kubanga omusirikale okwogera n'omuntu ali mugundi mu kondemu nga bamutaddeyo nga gyagenda okukola wiiki eyo ate eri olw'okulaba bali babatya nnyo oyinza okusanga ng'omusirikale bamugabyeyo ennaku 2 ne bamukyusa ne bamuteeka walala lwaki tebaagala akwatagane na bano basibe bali mu kondemu amufuneko omukwano omufuna bulungi kati era omusirikale owa prison eyakoze mu apa tayina yadde akatikitiki bwe kati ate oba ne bwaba jjinja limu aveewo nti aveeri mu apa gye yakoze nti agendeko mu kondemu tekikkirizibwa abantu beyo baba tebeekyawakyaawadde ab'omukonde era kyensonga lwaki olaba abamu betta era ensonga lwaki nti baba osanga nti waliwo ebintu ebitakkirizibwa kuyingira mu nankani mu kkomero olw'ensonga kati ye abamanyi nti yeekyawa ensi yagita era kati ffe twabeerayo nga lwakuba nti twalinanga emizannyo oluusi egye tutwazaako kati nze ndi kafulu nnyo mu kuzannya chess nze nga nazanye chess awo nenkutambuliza ka chess ako kati no gwe toyina bubi nze bwemba nsobola okukubisa American move nenkukubisa German move bonkubira bwe ndaba nga German move zosinga okumanya kati nze nga nkuleetera America fu kati ndi muzibu nnyo ku chess era gwe muzannyo gwe nasinga okuguka era ne bumpa kubeera bwa coach ku chess mama ndi mutemu nnyo mu chess ndi nkukubini ago gabala ezo zi queen zi castle zi knight ezo zi bishop ziponi zaawo nyinza kale no nga bwe tuddayo kunankani ku mboozi eyo nti tubadde ku musirikale nti omusirikale eyakoze eri mu main boma bagiyita main boma yene erimu bansalidde bulamu bwange bwonna ndi ku musango wa kuwanike gwa kutta bantu ndi naye ng'akyatambula ki
kooti bansiba emyaka 10 bansiba emyaka 8 bansiba emyaka 5 nze nagenda okuvayo ng'omuntu asingayo obusibe bamusiba 310 akyaliyo ijali abantu babeerayo ssebo okwegamba n'amanya nti kati obulamu bw'ensi ey'ebweru 310 yakakuba mmeka waaye kati nze mu apa navayo 2012 kitegeeza 2012 kati tuli mu 2022 gye myaka 10 gye yakakolako kuba navayo nga kati ayawukana ne life in prison wendebisatu liyali abalamuzi bagaana kulandubulira bantu kintu ekyo kubanga toyinza mu nsi y'olwaleero kabeebu nsi yonna teri muntu ayinza kuwangala myaka 2 si batono taliyo ku mulembe guno gwe tuliko abo baali byadda mu mirembe giri kati eri abasajja bakola myaka 310 oyo gwe nkugambye asembayo 205 110 kati ngono anti abaya emisango gyakutta ssebo kutta kati olaba wawulirako guno omusango ogwa ono omwana gwe bawamba Kakama ogujjukira gwaliwo by then 2011 awo kati eyagukkiriza obukkiriza bamusiba nkaaga eyagaana ogukkiriza bwe gwamukka mu vvi 10 kati kyengezaako gyebali 8 205 wawulira bano ono omusajja yetta abantu enakasero omujaasi simanyi kirabu eyo bagiyitaani ndooza wamuwulirako eyayingira mu bantu n'abakubamu amasasi nga batutte girlfriend we oyo ali eyo omanye emyaka gye bamusiba 208 mpozi nga Katonda akuyambe n'ogenda mu court of appeal eyinza ne bakusalirako ne bakukendeerezaako kati gundi baali bamusibye emeka gundi ono seboofu baali tebamulize emyaka togimanyi gwoli wadde bwerunze byonna bamusibye nga nze ndi mu kutoba ne lwakuba chance yagifuna bwe yagenda mu apiiru ne mukola ki ebisatu ebyo babala kiro misana oba ebyo wano mu Uganda tebiriiwo era njagala okutuusa okusaba kwange nti etteeka eri wano mu Uganda lyaliwo nga basiba omuntu kangeze bamusibye omwaka gumu nga bamubalira emisana ekiro n'abanga agenda kukola emyezi 6 naye etteeka eryo gye riri mu parliament naye baalisuula mu kasero so kyandibadde kituufu nti omusibe ne bwe baba bamusibye emyezi 6 n'akola 3 baba bamusibye emyezi 2 n'abanga akola omwezi gutya bamusibye 3 na 15 n'asobola okudda ebweru n'abaako kyeyeekolera oba n'asiŋŋaana abantu be onfuna bulungi so mbadde nkyali ku nankani ng'ate otidde nnyo ate ng'otidde nno bali be bagisiba ssaawa zino omusanga ali ku mupiira akuba nga ye tatabirowooza nako nga ye era omusanga mu kisaawe nga ali ku tiizi ali mu kukola tiizi physical essaawa bwetuuka n'asamba omupiira n'agendako ku TV n'omusanga nga waliwo ow'ebisatu ng'ayimiridde awo ng'alaba TV n'agenda mu kooti ono akola akyali mu kooti ey'emyezi 6 nga tebannaba muwa samale nga naye ali awo nga n'ow'emyezi 3 oba abuzaayo emyezi 3 amale obusibe agende nga bonna bali ku TV balaba naye nga toyinza nabbategeera kati wulira adikowa yo bakuba ebisatu ani awangaala ebisatu taliyo mu Uganda ng'alya mmere ki kabibeere 2 tetunaba mufuna gwe mumbuulira oyina gwomanye yawangadde emyaka 2 kati waliwo byempulira safety by trick kati abo kwe kugenda kwegamba n'osanga ng'aggudde ennyumba y'omuntu kati kangeze oli najja n'akasumuluzo ompulira mbu waliyo buno obusumuluzo masitaki najja naggulawo ennyumba najjamu ebintu naddamu n'asewawo naye oluvannyuma ne bamukwata kati eyo gye bayita safety by trick kwegamba ye muntu najja nabbisa olukujjukujju n'atwala kyaba atutte naye ate oluvannyuma ne bamala ne bamukola ki ne bamala ayawukana n'omufere era tebaawukana nnyo era emisango gyonna gigwa mu kkowa limu tebaawukana Mundi Jackson ntaddeko ssente ku ssimu yo ntaddeko $5,000 nsindikira 3 beebo bennyini beebo yeyo gye bayita theft by trick abo bagira batya babakyajinga batya era beebo abagwa mu busango buli obutono bwe nakugambye era bw'abanga ayina ezimu eyimirira ku poliisi nga bamukutte tasulayo
bw'aba tazirina ne bamutwala mu kkooti era bamusomera omusango ogwo nga nti wabbako omuntu ssente mu lukujjukujju ekitakkirizibwa bwetyo omulamuzi bamusomera najja mu nnyumba yo nzize Jackson mpolayo ku ssente. Jackson n'omugamba siinawo ssente naye n'alaba omutwalo. Weewale nnyo n'alaba omutwalo oba alabye ogenzeeko omugundi oba mu kufuka n'agugjawo naye n'asigala ng'akyatudde awo. Kati bw'oba tokebedde mutwalo ogwo n'asituka n'akola ki n'agenda. Kati bw'agenda n'okizuula luvannyuma nti mutwalo gwange nga gubuze n'omanya nti ono gwe mbadde naye wano ateekwa kuba yagututte. Kati awo n'ogenda ku poliisi eyo gye bayita safety by trick. Yes. Bali mu kategori ezo. Era omusango guli beirebo gweyimirirwa. Era bw'atuuka ku poliisi ng'ayina amweyimirira bamweyimirira tasula mu kati katugeze wabadde ontutte Luzira ne mu Upper ne Maxon Bay ne Kampala Limandi. Kampala Limandi yagenda ku buno bu safety by biki munabbi enkoko simu biki nakutte Bobi Wine nga ye oba ayagala kwekalakaasa gye bamuteeka bakutte oyagala mu kwekalakaasa naye nga tolina kisi kyonna gye bakuteeka. Simanyi babadde bammanja bano badeeta baloni bamanerenda abo nga bakutte eyo gye bakola ki gye bakuteeka bansibye bano kesisi ebeeyoola mu Kampala. Kati abantu bonna kesisi ebeeyoola mu Kampala babayiwa Kampala Limandi na Maxon Bay tebakkirizibwa genda mu Upper Prison eri mu ba Adikowa. Babeera mu obwo obusanga era kati osanga ng'eyo Kampala Limandi eri mu basibe 2500 naye nga temulimu bwebaba nga bakusiba nga temulimu akola myaka 3 bonna nga bali mu myezi mwaka gumu okudda wansi. Ne bano simanyi bansanze Ntembeeya ne bankwata abo be babeera ku Kampala Limandi ne Maxon Bay. Bano aba Kampala Limandi bakkirizibwa okubuuza ku gundi abali mu Maxon. Tebalina budde talina budde bwayinza musiŋŋaana talina bwajja musiŋŋaana kuba ne bwaba agenda mu kkooti bo bali bagendera mu baasi yaabwe ne bano bagendera mu baasi yaabwe. Babaawula anti kati Kkomera lyadde lyonna liri ku ttaka Luzira naye kati lyesudde kati nga Kampala Limandi oyinza ogisiŋŋaana ng'eringa eri ku kkubo. Kati n'osanga ate Maxon Bay eringa wali ku gaazi n'osiŋŋaana ng'ate Upper Prison eringa wali Katale. Okiraba nga kwegamba zeesudde naye nga zonna ziri ku ttaka litya ku ttaka limu. Temulinawe mu miitinga ne mugamba nti olweggulo tugenda kusamba mupiira. Kati we basobola okufunira mu chance ne boogera ate era nga nawo security ebeerawo ng'eri gguluggulu. Kati wabeera bateekangawo ebikopo ne bagamba nti kati Kampala Limandi ne Maxon Bay ne Upper Prison tutaddewo ebikopo mutandike mweronde mu ttiimu mutandika okusamba omupiira. Kati ne babajjangayo eri era babajjayo bamaze obbabala nti tututa abantu 25 n'abawagizi tututa abasambi 11 n'abasiba abawagizi bali 20 ne bababala mwenna bulungi nnyo era ne mwambala ne uniform yammwe bulungi nnyo ne babatwala ne babateekako abasirikale nga 10 oba 5 ne mugenda mpaka ne babagulirawo gate kwa Upper Prison era nawo bwe muyingira gate ne bababala ne muyingira ekisaawe. Kati awo bwe muba mugenze kusamba mupiira oba mugenze kuzanya volleyball wampaka awo oyinza okufunira chance owa Kampala Limandi okwogerako no Upper Prison. Awo mukwataganira awo mukwataganira muko naye ate era bwe kubeerako abasirikale abatakyagala era oyinza obutogera nabo kubanga bo babatuuza bokka namwe aba Prison. Kati abali mu Upper bagenda okulima babatwalako mu kulima abane bana bakalabba bafulumako ne bagenda ne balima. Taata kinabeeranga bonoogamba nti bakutta omutujju bamutwali mu Kkomera nga tali ku mpingu. Omuntu kansandike n'ekibuzo kiwambuza owa Upper Prison tafuluma bweru nti agenda kulima ye. Kati Upper Prison teeka tebalina na ttaka likola kiririmu ate ne baba balirina. Omugagga yazze alina ekisambu azze Luzira abapangisa abatwale ku faamu. Ku Upper Prison tekiriyo litakikulimbanga gwe bwe bakuyingiza mu Upper
chance yo kangeze bobo baddo kyatambula koti n'otambula emyezi 6 ne bakomitinga ne bagamba omusango ogwo guvudde mu koti ento gugenze mu high court oba ogenda kulinda luvannyuma lwa myaka 5 high court eryoke kuyite dolirabako ebweru dolirabako ebweru ba myaka 5 kubanga gye bali n'ab'emyaka 6 nga tagendangako bweru kutunulayo bwati nga okulabako ebweru emmotoka ya prison bwebeera esenku oba akawunga ne baggulawo gate bwati awo lwafunawo n'agamba nange kaningirizeeko ebweru wawulira ssebo oyo ate naali abeera okumpi n'ekisaawe kubanga nankani gate webayiwa enku baziyiwaawo ku gate kati awo wafunira chance etunulako wabweru naye oli takikulimba amaze emyaka emeka 5-7 omuzibe ali mu upper prison talima abakulimbye era yali mutuju nabise mundu biche wasaddaako omwana musanga mukulima nti simanyi bamusibye emyaka 10 bamusibye emyaka 5 bamusibye emyaka 8 bamusibye emyaka 2 oyo toli musanga nti no bamututte ku ssamba wano mu Uganda tebakikulimbanga ntambudde amakomera 20 mwana wemalidde obusibe naye simulabangako era tekiribeerawo mpaka ensi lweriggwawo nti omusibe wa prison bamugyeyo mbu agenda ali security bayiye ono wakalabba ate baba wa maximum tebamukiriza ndakulaba ku musana kati ate wakalabba oyo ye abeera ku ssaala za Katonda olaba nti akalabba mukawulira akalabba naye n'abantu bennyini n'abasirikale bennyini batyo gendayo n'abasawo bennyini abajjanjaba abasibe batyo bwe bamupanga nti agenda akole mu basibe mu kondemu tebakkiriza era okutuuka lwe bakijjawo ne bagamba abasibe alwadde mu kondemu bamuteekeko security y'abasirikale bamuleete eno mu apa awali bano abasibe betwogeddeko ab'emisango eminene agende kuba eddwaliro gye liri eri mu kondemu teriyo ddwaliro kati bw'olwala bamanya nti muli 5 ne babateekako abasirikale nga 8 oba 10 ne bakola charge sheet awo ne zigende wa osi na signinga nti mubaleete mu ddwaliro ne bajja ne mwambala engoye manye eri bambala uniform njeru ne mwambala bulungi ne balyoka mutambula mu kikolido nga emmundu waggulu zeetoolodde ekikomera ku tawa zonna zibatunuddemu ziti weebale nnyo security yaabwe tewaba muzannyo kati okuva ku gate esooka okutuuka ku muntu ali ku kalabba ne bw'oba ogenze kumulaba nga omuntu ogenze mulaba oyita mu gate 9 baggula emiryango 9 nina relative wange aliwa ali mu kondemu bamusalira gwa kalabba bakuwa oyita mu gate meka baggula emiryango 9 okutuuka omulaba ate bonootuukawo tojja mumulaba nti alive omukwateko ne mu ngalo waliwe mulabira abagenyi wa kisenge kinene ng'ekyo olaba buno obutimba bwe bateeka mu ceiling obwo bwe bateekako cement obwo bwa ceiling obwo kati babukuba ekisenge kino okuvanga wano mpaka n'eri nga era bw'okalaba bwe kabeera kenkana mu ceiling mu kabox ako nga bwe kaba kenkana ne wali era bwe bakikola gwomuntu wo olujja gw'okujjako okukwata obukwasi katimba bwoti naye n'akwata keeri side eno awo mubuuzizza ne bwe giba myaka 2 ne bwe giba myaka 3 toligenda mukwatako mu ngalo bwoti n'abasirikale batyayo n'abasirikale bennyini batyayo abasawo nkugambye bo kiri ekifo kiwunya musaayi tebakulimbanga n'abantu gwe okulaba ku muntu ayambadde olugoye nga luno esaati t-shirt ng'eno mpozi munaddiini nga zebbabuulira njiri olaba ggulu lyokka toliwulira na mwana ng'oyo ng'akaaba toliwulira mmotoka ng'evuuma y'ensonga lwaki nti abantu ababeera mu kondemu beekwasa nnyo Katonda kuba batunulira ggulu lyokka ebisenge bino byonna byetoolodde ebizimbe bye musulamu bayongerako ekisaakaate kisinga ekizimbe ekyobuwanvu ate ne bateekako towers abasirikale babeerawo okuva
kumacha mpaka kumacha bajjawo bano bateekawo bano bajjawo bano omusirikale ayingira mu kondemu nga mupya n'omusanga ng'ayimiridde mu kifo kye azinze emikono bw'ati nga talina na musibe yenna gw'ayogera naye n'aba nga talina na kigambo kyonna ky'ayogera kati ng'omusibe wa kondemu okwogera n'omusibe ono omulala bw'oba ofunye ka chansi ate nga nakyo kayinza okkubula ng'ogenze mu ddwaliro walwadde awo ofunira okwogerako n'ono omusibe ali eno mu sekisoni ya apa naye ng'ate bakuyisiza mu bisenge bwoti mu bikolido oyisa mu security za mundu zonna zibatunuddemu ziti kati mu upper prison abantu be basingwa security abakyaliko security eyagguluggulu etasaaga be babakondemu abakalabba ensonga lwaki abo bo teri kusaaga kubanga ye oyo ali mikono gya pulezidenti era olwaleero pulezidenti bwe bamugamba nti abasibe bangi ye ebyo tabimanyi ye atunula abasibe abali mu kondemu yamanyi be bali abali mu kondemu kubanga abo fayiro zaabwe aba bamazeeyo kooti ze zibeera nankani mu department ya pulezidenti abo tabamanyi ebyo tabamanyi ali kubali era bwona omugamba nti Kkomera lirimu abantu 10,000 ye nga ate alaba mu nankani mu kondemu abamalayo ate n'abali mu kondemu si bonna nabo bali mu ssebo ekyo leka nakyo nkikutereezeemu kati mu kondemu abantu ababeera pulezidenti babeera amanyi beebo abamalayo kooti court of appeal nga ya confirminga ne Supreme Court ne confirminga no wandiikira president gye bayita partition nga omusaba ekisonyiwo onfunye bulungi kati bw'abanga ayina kondemu ng'erimu fayiro 10 nga ye president alaba nga ayina kaana gago yagga amanyi ge gali mu kondemu bana abalala bakyali ba kooti mukyalina okumaliriza okyalina okugenda mu court of appeal mbalamuzi basatu wadde oli mu kondemu batona batuuka mikono gya musajja oba okyagenda mu court of appeal mbalamuzi basatu bwe bakonfaminga ng'ogenda ate okuba appeal mu balamuzi abataano mu Supreme Court bwe bakonfaminga leero bakonfaminga leero enkeera reception ng'ekugamba wandiika ya president wandiika partition ng'owandiika partition bino byempulira nti obukulembeze bwe bukyuka abasibe be basinga okwagala okutunuulira beebamu beebo naye ate era obukulembeze bwe bukyuka ekyo nakyo bakirongooseemu oba naawe kirongooseemu kubanga obukulembeze buzze bukyuka kake emabega nga President Museveni tannabagendako naye era abasibe ne basigala nga gye bali president wanaavaako bajja kuta kati leka nkubuuzeemu Museveni okujja yadde emyaka gyo gikyali mivubuka naye era giba gitegeera Museveni yajja ku bukulembeze nga Amini yaliko kati Obote ye yaliko naye okuva ku bukulembeze bwa Obote Amini gwe basibe bameka kondemu yali evuddewo banowulira nti wawuli owuliddeko story yonna nti Obote bwe yajja Obote wano nti kondemu nekalira tekyaliwo nti oba President Museveni bwe yajja nti kondemu nekalira tekibeeranga nawo kati ebyo biboozibozi by'abantu abantu be basinzobola okyuka n'osigalayo era n'osigalayo wabula abantu be basinga okutunuulira nga obukulembeze bukyuse beba abaasibwa ebyobufuzi batunuulira nnyo abo beera tebabeeramu mu Kkomera nasaddaaka omwana simanyi mbu nabba omuntu ne mutta nalepinga omukazi gwosigalayo gwe teri akumanyi naawe naye bano nti bansiba lwakulya mu nsi bya bufuzi gwe bukule ate si bonna era si bonna gwe chansi yekwata bukwasi ne bagamba nti no kati bano president abawadde pardoni naye nga security yo ey'abakondemu eri ku kika kyawaggulu security eri ggulugulu ekyasinze gye basinga okutunuulira buli Kkomera lirina kondemu nedda ssebo
nankani kondemu ebeera luzira wokka era kwekyo ekizimbe kyennyini kyowulira apa prison maximum security. Kati basi bwe bamala okuzimba ekizimbe ekyo bwe bakimaliriza bulungi nnyo ne bamanya by then kondemu yali Jinja, waliyo Kkomera baliyita Jinja main Kirinnya era nalyo nalirimu emirundi ebiri nali kugamba. Kati bwe balaba liri lyali nga abantu babattisa nnyondo ku mulembe gwa Amiini nga bakuba nnyondo nga bakuba nnyondo. Kati bwe balaba kati ate Obote bwajja n'agamba omanye ebintu bigenda bikyuka mukko. Kati Obote ye bwe yajja n'alaba ng'okuttisa abantu ennyondo si kirungi, n'abasalawo ne bazimba eno kondemu eri ku apa prison. Era y'ensonga lwaki olaba yesembayo eri mmanju wa apa prison. Kati ne bongerako ebizimbe ebyo. Kati ne wabanga wano waliwo Kkomera ekyawula bano abasibe abali ku misango gino emirala abakyatambula kooti asaba enkoko abali ku kulimino ab'enkoko bali eri mu Kkomera lyabwe babo bakakiiki abo bulungi nnyo era betyani bagamba oyo tamanyirwa oyo asavinga bisatu oyo bwomwepampalikako gundi bagiteeka eri yesembayo. Kati kondemu bagizimba manju weno apa prison amubeera ab'emisango ebisatu abo bwe basiba obulamu bwabwe bwonna. Kati eye manju gye bazimba kondemu era y'ensonga lwaki yo yeeyawudde nti yo security yayo eri ggulu yababi bakutwala eyo oba owoomye mie mane weyo oba owoomye Katonda yakugira Katonda yalina okukwata ku mukulembeze aliko n'agamba nti kati leka nkole ki, leka mpadoninga abantu bano. Olwaleero bwe baba nga president kyekiri kye nagambye nti president yeeri mu kondemu abamanya abo abamalayo kooti. Kati era bw'aba akola padoni tawa padoni bantu bano abakyagenda mu makooti nedda ssebo. Awa bano adiringa nabana kooti supreme yagamba beya nti mu confirmingiddwa okumwanikibwe kalabba n'owandiikira president ng'omusaba ekisonyiwo. Kati ezo fayiro president era bw'owulira nti president yawadde kondemu pardon beba abantu bakoze eki ba pardoninze teri nti ne bw'oba obuzaayo supreme court nga ye kooti gy'osigazaayo gwoba toli mikono gya president. Alright, mwebale nnyo. Banange oluyimba lwange nwandukwata naye okwata video n'okola video nga yolala njagala okukolayo video. Gavumenti yandize ne yamba omusajja ne mukolera zisobola okuzisobola abantu. Njagala okukola video, njagala okulikodinga. Kati nga luno oluyimba ofuna omuntu akuwa video bulungi nnyo njikwata. Kati nga luno oluyimba lwenkuyimbidemu nti twegomba n'abali mu mirembe nandibadde ndukwa ate ensi neeraba twegomba lwaki mwegomba abali mu mirembe kwegamba ne balaba biki bye nawandiikako bye nayimba. Yavudde mu Kkomera era wakuba oluyimba tulabira ddala. Olabira ddala nga waliwo enjawulo ku luyimba ate olwono aluwandiise ng'ali eno ne luno aluwandiise ng'ali mu nnaku. Baganda bange bwe kityo bwe kiri Jackson bw'atyo bwagamba.